Kamubera step buzz mugamba mutaba lungi mwenna abakona abemikwano abekumira ku LMTV Uganda banange nenga tewerabira mwana mlensa Lawrence ali behind the camera tenector wali nabera okuberanga abitema himself nabera wali okuberanga abikutera ku screen atenga tewerabira producer ayo mwana mlenzi Lawrence oba muite the Virgin Boy our program nebera step buzz so mala nebyana biwala embosera za LMTV Uganda wabula program eno sijikola nze kambera mwana mwala kwensirivia uamune mnange John Mackenzie elanga nange nyongera ddala okubabuuza kuba nange weza ebayise etya ey'ennaku zino abali singo mbabuuzaako nnyo mu kikwasaganya mutya bannange nze kiba tekinkolera nga ndi singo ekitegeeza awo oba omuntu omukulu awo oba okitegeera kikyenjogeraho mbabuuzaako mwenna gye musinzira mu bitundu ebyenjawulo mwebale tulaba mwebale twagala mwebale kulikinga mwebale kusharinga mwebale kwagaliza ku mikwano ne mubagamba nti munnaye mulina bye musubwa amanya n'eddoboozi John Mackenzie ate nga mu mawulire ge tulina olunaku olwaleero tulina maanyi nnyo ddala naye ate waliwo eyanneewunyisiza ate nga mwana mulenzi Afande Kerekere ono Afande Kerekere tubadde tumumanyi nnyo mu comedy tumumanyi nga presenter wa radio ne TV tumumanyi nga TV bukedde ne radio bagiyita Galaxy naye nga tumumanyi ate nga referee wa rugby and football. Yes. Rugby and football, yes. Rugby and football referee kale kwegamba badda akola emirimu egy'enjawulo ate nga agimanyi nnyo naye banange kyatuggyeko enviiri ku mutwe kubanga yapostinze n'agamba nkoye okwekweka ng'akoye okwekweka akoye okukola ki abadde yeekweka soko sirike bannange nsumulonsuni obadde kyono abadde kalinga bujoze mulaba ku TV munnange abadde yeekweka mu kintu ng'abadde alya bino abadde homosexual oba nakati homosexual abadde abyekwekeramu ninga agamba munnange homosexual yes age abadde ge era ge munnange yavuddeyo n'agamba nze munnange nkoye okwekweka ekyamazima kiri nti nze nkyogedde akyogere naye nze mmaze nenkikola ti nenkyogera nkikubyewo bannange nze nkoye okwekwekerera era nga kyekyo ekimu yensonga emu eyamugobesa ku TV eya bukedde yensonga emu eyamugobesa ku Galaxy FM naye mpulira bagamba ne mu Uganda tali mu bituufu anti kati kankubulire ku byemmanyiiko ebitonotono abagge baba ne ssente ya kubanga waliwo ndoozi abateekamu ssente oshegeera waliwo abateekamu ssente munnange engeri gyesabikola ate sinayo muntu n'omu gwe mmanyi nti abikola sijja kulima nti mmanyi naye nga munnange abadde mu kifo ky'okubeera ne mukazi we koza abadde mufumbo alina n'abaana naye mu kifo ky'okubeera ne mukazi we ate abaddeyo n'ebbali omukyala ayinza okuba agamba nti munnange omusajja ono si kyamutegeera oba ayenda n'omukyala batundooza bye yeebuuza so nga talina mujjawe mukyala mujjawe musajja yennyini naye nga bannange mu 2014 wavaayo wavaayo teeka lya anti-pornography yes wavaayo etteeka lya anti-pornography ne anti-homosexual etteeka eryo lyavaayo mu 2014 ate nga era mu 2013 welyavira 2014 welyateekerwawo ebwakakasizibwa yes naye nga tetumanyi penalty kijagenda mufuna koza eryo tteeka yalimenye homosexual mu Uganda tetulikkiriza ate ng'emabegako muzeeyi yabadde era yatugamba aba-westerner oba abazungu kalica y'aba-western nti eyezeewo nnyo kalica yaffe ngaffe abannauganda eyezeewo nnyo culture and tradition n'atuwoninga n'agamba banaye tetukkiriza eyo kalica y'aba-western y'abazungu okunazaawo kalica yaki eyaffe kati so simanyi koze eyo kalica y'abazungu tetubadde naye era tetugiyina naye kati simanyi penalty kijja agenda okufuna okubanga avuddeyo n'agamba nti munnange
ono yo wange awe tugambira gavumenti weeyaayo era yo gavumenti tuginoonya weeyaayo ku nsonga eyo koze omutateekawo omukono gw'amaanyi gwa kyuma era n'abantu abala bajja kukola ki bajja kuva nga bali open ku kyo ngaokuba nti tewali penalty yonna gye bafuna tewali kubonerezebwa kwonna kwe bafuna naye nga zezo ensonga eyo eziva ku bafandekerekere nawe ebifaananyi byolaba yeyo afandekerekere era n'eyo posti gyolaba yeyo gye yapostinzeyo mwami munne oba musajja munne nga beeyagala ng'agamba ye takirinaako tabu mukyala we yapostinze mukyala we yes